Kena musatu katonyezemu IUIFM. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Omulizo mulungi owakena musatu webale kwekumira ku mukutu ogw'esipika IUIFM. Wonna wasinziira tugamba nti okola kyamaanyi okubanga weekumidde ku mukutu ogw'esipika IUIFM. Olwokubiri ssaawa 4 tuba tutandika programu yaffe Akiida. Nga programu eno etunnyonnyola enzikiriza zaffe. Omuntu abeerewo ng'akimanyi lwaki ali mu nzikiriza eyo, lwaki asinza bw'atyo, era lwaki akkiririza mu ekyo ky'akkiririzaamu. Era omuntu abe ng'amatira. Abatamatidde ku lw'obwino obuba bulabikiddwa ne bwanjulibwa, asalewo wa walina okulaga. Kabijjira kidde mwanjuzi mu olunaku lwa leero, Sheikh Muhammad Musa yateredde dda Professor Pastor Amos Junior naye waali, omusomesa Pastor Moses Mazerere waali, abakibla Islamic Media nabo webali okubanga bateeka ku mutimbagano, saako ne IUIFM etutadde ku mutimbagano. Abali ewala musobola okugoberera ebigenda mu maaso nga muyita ku Facebook pages ezo zembategezezza. Kaakati mujja kukkiriza bannange tubenga tusimbulira wano insha Allah taala, tubenga tutandika olunaku lwa leero. Tusooke tubuuze ku bantu oluvannyuma nteekewo omulamwa. Mbadde nsaba osooka tuweeko insight eyo omulamwa nteekewo tulyoke tubuuze. Wenteekawo omulamwa mujja kubitabula n'okubuuza. Abatuwuliriza si mulala wabula Pastor Moses Mazerere, omusomesa omutendeke retired, ate era ow'eddiini ey'obukkiriza ya jjajjaffe Ibrahim, ng'ate mu ngeri endala ndi mubuulizi wa njiri, ate sikoma ku ekyo kyokka, naye era ndi nabbi wa Katonda omulamu. So sirina bingi bya kubagamba, naye njagala kubakubiriza mwenna. Olwaleero omulamwa gulabika nga muzito kubanga ndaba moderator ali kugwetegekera nnyo. So mbasuubiza nti mugenda kunyumirwa kubanga ekibadde kibasumbuwa okumala ebbanga eggwanvu, olwaleero tugenda kukibikkula. Mukyala wange waka kutumidde, abaana ne mwenna abawuliza programu eno abasinga okujagala nga Irene and Girls Tailoring School awo ku Afia ewa mukulu Kawanga awo Muhammad. Ne maliriza ne mukyala Rema na mwandu awo Saka, oyo no gwe nagamba atava ku radio eno, ate nga namusuubiza nti musabira Katonda amuwe owa head monitress programu yaffe eno abeere nga yakulira abakyala abawuliza programu eno mukatale awo mu Kikindu wonna buli wamu. Nja kumaliza ne Medi kya gundi Medi Bekeri ya Kidda Walime ne famire yonna eya Kidda Walime mutukolera emigaati egyakawowe emirungi. Mbagaliza okuwuliza programu eno so batumbudde nabo. Okay. Professor Amos Junior. Soka kwebaza Katonda ankeseza olunaku lwa leero nga nkyali mulamu, naawe atubuliriza waweero eyo Katonda ng'akukeseza ng'okyali mulamu. Abali ku social media mwena mbalamusizza n'ekiramuso ekirungi nti erinnya lya Mukama waffe Yesu Kristo lyebazibwe. Bwana pulogulama nga bwe tuli mu kweyanjula, kansooke ntuuse okwebaza kw'abatubuliriza. Basooka ne beebaza management eno ate ne bagamba nti wiiki ewedde pulogulama wagikola bulungi. Era ne bagamba singa omusajja oyo alokoka. Ne mugamba bano bapulogulama babiri Musaakulu ne Mune bajja kulokoka kubanga Mukama yalokoka. Yalokola ne bagamba ne Muhammad Musa kolo naye yali mukaaka. Ne ngamba ekitiibwa kya Mukama ajja kulokoka. Kale nsooka kwebaza abatuliza nti kolo basiima bulungi nti pulogulamu twagitambuza bulungi. Abatuliza gye muli
kwanugwangawo Abudu emission nkulamusiza ne Mama Sam nkulamusizaako ne mukade wange Nachoba David ne chamani waffe ebutale ejaawe Namagi mbalamusizaako ne mama wange ne mama wange Mary Namaliri nkulamusiza nti Mukama akunyige obulumi obutonotono obwo mwena mbalamusiza n'ekiramuso ekirungi nti erinnya lya Mukama waffe Yesu Kristo lyebazibwe abadde abalamusa kama kawaida Professor Pastor Amos Nachoba. Okay. Muhammad Musa. Batuliza mwenna assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaikum salam. Namwe abatali basiraamu mbaga nti emirembe gya Katonda gibeere gye muli mwenna. Abantu b'e Kamonkoli enjiri yaffe twagitandise olunaku lwajjo mwebale nnyo gibeerako era tugamba nti mugende mu maaso tujja inshallah mwenna mbalamusiza nnyo embagaliza program ebatambulira bulungi. Okay. Kakati nno abawuliza abalungi abo bakungu abali mu studio olunaku lwaleero. Tugamba nti olunaku lwaleero tugenda tunuulira lwaki tuyina versions ne editions mu bitabo ebyenzikiriza. Omuganda yandibadde oba kitegeera atya mu nsonga ya version naye nga version kitegeeza tegamba Enzivunula. ekintu ekikyusibwamukko ne bakirivisinga, then you get another version. Ate edition o publishinga ate nomala ate kuba ku publishinga okw'emirundi egiwerako nti editions. For instance olupapula no publishinga ate noddamu no publishinga omulundi ogwokulala. Naye kakati wekituuka ku bitabo ebyenzikiriza tujja kulaba nti ate ebitabo birimu versions ez'enjawulo. Naye nga versions ezo abamu bagamba nti tezifaanagana. Ojja kusanga ekitabo ekimu nga kirimu essuula eziwerako okusinga version eyasooka, oba version eyasooka ng'alinamu essuula nnyingi okusinga ku version ey'okubiri, oba nga version emu yapublishingibwa n'omuntu omu ate yapublishingibwa n'omulala ng'erimu ebigambo ebitafaagana na bino mu nnyiriri ezimu. Katuba tubuuza lwaki ebintu ebyo bibaawo. Ye katusooke tukkirize mwebiri oba nedda. Buli omu ajja kutubuulira either ekitabo kye mulimu enjawukana ezo oluvannyuma. Nga temuli bajja mu cross checkinga banne. Owa Quran ajja cross checking, we call it cross checking. Owa Bible akole the same kuwa Quran. Nsuubira tunatambula bulungi. Musomesa? Yes sir. Bayagadde nnyonnyoleko nsuubira kigguse bulungi. Bible gye tulina erimu versions ez'enjawulo. Yeah, kituufu. Erimu versions ez'enjawulo. Naye kyogambye nti mulimu ebyawukana ekyo kyesakkirizaganya nakyo. Kubanga versions kitegeeza enjatuza ey'obubaka. Ngeri ki obubaka omu publication emu gye yabufulumyamu era n'ebigambo bye yakozesa bikyusa meaning. Awo wetugambira nti versions nyingi and different information. Naye nze kyemanyi kiri nti many versions enjatuza nyingi naye ate obubaka bwe bumu. Same information. Yes, amakulu ge gamu. Ate mu Qur'an olabayo. Kakati mu Qur'an ndabayo versions nyingi ziwera 24. Yesebo. Naye nja kuleeterako versions 2. Version esooka ye Quran eyazimbibwa ku musingi gw'Abakuraish. Era nga eno eva mu versions 24. Eva mu versions 24.
Uthman yali sahaba bwe yayita basahaba banabala n'abagamba bannaye ebintu bino bagundi bana bakwata ku ruhani mutwe bafizu bafudde bangi nnyo mu lutalo mujje ebintu bino tubiwandike bibeerewo kubanga it is a good deal. So ne bajja ne batula ne babiwandiika naye bagenda okwesanga versions buli omu enjatuza gye yali akoze eki awandiise ku mpapula ku maliba ku bikoola ku mayinja nga mulimu contradictions nyingi tezifaanagana. Kati awo ebyawandiikibwa weebiri hadisi era gundi mukwano gwaffe Muhammad Musa yagitusomera luli ne mukulu profesa naye n'ayongerezaako. So n'olw'ensonga eyo nze ndabanga mu versions ezo 24 ne bagamba kakati Uthman n'alagira Yazid tikyoba okola kati wandika okusinziira ku tradition ey'Abakuraishi era kati Qur'an eyo eriwo yawandikibwa okusinziira ku Quraishic traditions kubanga ebyali biganye eri byonna babinyola ne babiza ku buwangwa bwaki bw'Abakuraishi. Omuntu omayinza okugamba nti osobola omuwaako ziri oba mu hadithi awalaga nti waliwo ezaali zaawukana n'eriwo. Hadisi bw'obanga ogisomye mu yali ya 14 mekaawo bagiranga ku mulundi guli naye tuyinza okugikolamu revision oluvannyuma. Kakati sebo kyeŋŋamba kikino ale Muhammad Musa onooseka ono ekyegaana yo walanga ne hadisi wano n'ogisoma naye ye bwe yali asoma waliwo bye yabikkako byatajjayo. Kakati sebo moderator oluvannyuma ne tujja tusangayo ate version endala etafaanagana neeno eri ku Quraishic traditions era ngisitudde wano ntambudde nayo asooke nkuweko eno ey'Oluganda nina ey'Oluzungu lugogomeeno ennene n'embeera n'eno ey'Oluganda. Kati olw'okuba nti porogulaamu eno tugikola mu Luganda kansooke nkuweko ku eno ey'Oluganda. Eno egamba eriko omutwe ogugamba nti Qur'an entukuvu. Okirabye? Ne tujja ne tubeerayo ne Qur'an endala eno egamba Qur'an entukuvu ey'Oluganda efulumizibwa Ahmadiyya Muslim Association Uganda. Eno nzivunule mu Luganda naye ng'eva mu Luzungu oba mu Luwarabu eno ey'Oluzungu yo egamba bweti ey'Oluzungu y'abaani naye era y'Abahamadiya eyo version ey'okubiri gye nkugambye mukulu ono ayinza otusomerako oba nze mwenyi kansome eno Mamir Din Shams manya ga Kiyindi. Eno ezimbiddwa ku musingi gwaki gw'Abayindi era bo mu version eno bagamba nti Mutume Muhammad Yesu Kristo teyafa. Tusomewo ebiwandiiko mu ebiri 3 sura 3 olunya olwa 5 eyo y'Abahamadiya eno y'Abahamadiya egamba yafa ate eri ey'abali abagundi Bakuraishi tusomewo tugenda kusoma bikola 3 ye ey'Abakuraishi egamba nti yasutulibwa busitulibwa yeebaka n'asitulibwa. Tolaba enjawulo eyo anti tusooke tusomewo egenda bweti nga normal books ekirala kyenzuula Abahamadiya eva ku left eva ku left ngedda ku right ate eri eva ku left ku right ngedda ku left. Ezo zonna njawulo ziraga nti si byebimu okitegeera kubanga n'ekyo noono omusumba kibadde kimutawanyiza nga tali kugitegeera kugibikkula. Ezo version nazo ziraga nti za njawulo. Eno yazimbibwa ku musingi gwa Kiyindiya kubanga balina ne Ahmada bagamba nti the promised Messiah ajja oluvannyuma lwa Muhammad
ate bali bagamba nti Muhammad yagamba yasembayo teri nabbi mulala agenda kujja ate ekiwandiiko kikino musumba soma muganda wa surati Imran aya eya 5 kati ate wano sewo moderator waliwo akavuyo anti ndikusomesa enjawulo bwenanga nti 5:5 ono byagenda okusoma birala tebifaanagana kyenjagala kati mbana okumanyanga za njawulo kati okumanyanga za njawulo kati ngenda kumugamba nti soma ya 5:6 ye point ekufaanagana n'eri ekyenjagala kati soma aya kasome ya 5:5 egamba twagamba Imran surati 5:5 nsoma 5:6 kulobude asoko soma 5:5 surati Imran egamba and Jesus his enemy planned and Allah also planned and Allah is the best of planner is the best planner negwako kakati tuwe eri ya Muhammad Musa eyaba Quraish somako 3:5 ojja kuwulira obanga ddala bifaanagana oba osomeko n'ey'Oluganda nga bwabikuleiye Kurani zino era bw'osanga busangi Kurani entukuvu gwe n'otandika okusoma ogenda kubula kubanga obubaka tebufaanagana ajo tusewo tubikulireko eyo tusome naye totya tuli kubikula mazima wano nsewo bikusome 3:5 oviridde naye efaanana 3:5 tusomereko eyo 3:5 enegambye Allah is the best planner aye ya 5:5 soma 5:5 eyo kati moderator ani alanga nze nanga oba yalanga soma mu Qur'ani eyo 3:5 soma awanji kweno ya Luwarabu naye Luwarabu olumanyisi moderator I've never been a professional mu Luwarabu. Okay. Wulire eno nga bwegamba 5:5 era jjukira 5:5 3:5 oli kusoma 5:6 3:5 yenu yes egamba era abo data tulabe ya mama chapwe Imran tamrovu 5:5 egamba bweti era aliba era abalobi awe wakamera amaaso gange ganda wanyamu oyiza okunsomera ke yaga kubeera otya emyaka asebo njiweza era nebaza Katonda olw'ekyo okumpa ku myaka nenjituusa kati nange nenfuna akabonero ak'amaaso mujjukirenga Allah bwe yagamba nti owange Isa mazima oli kusoma 5:6 soma 5:5 era abalabe be beekoba ne Allah ne yeekoba naye Allah yasinga abeekobi bonna kati some yaba Quraish 3:5 yaba Quraish Muhammad Musa alikola research eri Abahamadiya 3:5 egamba kuba kubeekobanyi somereko Qur'ani ate ojete Qur'ani eyo yenyini ekutiisa okugisoma eno yaki yaluzungu so moderator ekituufu kiri nti kati bw'ona osoma eri ey'aba Quraish ejja kugamba nti ekiseera bwe kiba kituuse Isa tujja kumusitula tumutwalewa mu ggulu nga yeebase nti tujja kumwebasa tumusitule tumutwalewa mu ggulu eri
Allah nti ndi musitula muleete gyendi kati newesanga nti versions ezo tezikola ki tezikwatagana. Musumba katusome ya 5:6 nedda katugisome njagade gireke kakati ojja gisoma mu time yo. Kakati moderator bwe tumalaawo tujja kwesanga nti ebitabo bino already tumaze okulaba nga versions ezo za njawulo naye ate era ne information erimu ya njawulo. Bw'oba okutte Quran eri abakuraishi surati Bakara ojja kusanga nga alif lam mim tebagivunula, eno zo bazivunula. Ekyokubiri aya eziriko ziri 287 ate n'ey'Abahamadiya eriko 288. So n'enamba tezikola ki tezifaanagana. N'olw'ensonga eyo ezo version ziba zikubuzaabuza era bw'owulira nga basoma ey'Abakuraishi gwe n'odduka n'ogwa ku y'Abahamadiya ogenda kusanga nga information si neyanziza matema abawuliza abalungi. Oyo abadde omusomesa Pastor Mazerere Moses yadde atunnyonnyola enjawukana mu Qurani. Tuyina ey'Abahamadiya, tuyina yava ebuwarabu oba Makka mu Bakuraishi. Abahamadiya atugambye nti yazimbibwa ku musingi gw'Abayindi. Okay, Professor. Ogamba oti waliwo gwateyagala okusomera mu budde bw'omulamu. naye yanzizza mukulu pologulama nti omulamwa guno mulungi olw'ensonga nti versions ffe nga Bayibuli tuziikiriza nti versions bweziri zawukanamu wenzija mpola mpola. Kati version zino weziba weziri mulimu endala nga ziri kumu okwabukana okutono. Mpola mpola ziri kumu okwabukana okutono ku bigambo ebirala bye baavunula naye ng'ate ezisinga obungi amakulu ge gamu. Kuba kati weotunuulira ng'abaana affe bano Abakatuliki bo basoma gye bayita envanjiri. Envanjiri nayo Bayibuli ebigambo ebirimu ebisinga obungi bifaanana naye ebirala tebifaanana. Yesebo kubanze amakulu ga njawulo oba yawukana just bigambo naye nga amakulu gaawukana n'amakulu amalala gaabukanamu. Ku lw'ensonga zinagambye ze ndi Professor. Envanjiri endala erimu ebitabo 74. Tegeera? Endala waliwo endala gye nasoma ey'Ekinaanamunya ebitabo ebitabo nga bitabo. Yes. Kati bwe zaabukanira ng'eno Bayibuli nze gyenkute gyensoma ekitabo ekya Solomon oba Sulaiman ekiyitibwa Engero, ffe tukiyita Engero mu Luganda, mu Luzungu Proverb. Naye ate bw'omueri envanjiri mulimu engero za Sulaiman esooka n'engero za Sulaiman ey'okubiri. Kati awo olwedde enjawukana eba bweri. Okyegeera? Za Sulaiman bo balina esooka n'ey'okubiri. Lwaki ziba zaabukana? Ojja kwesanga nti ebigambo ebirala bino tebiriimu eno ffe gye tusoma. Yesebo. Naye ebigambo ebyo Bayibuli yali yabyogerako. Genda okola ebisaaki endi kugamba. Kati awo ne waba nga wakulaga nti version ezo ziba tezikwatagana. Kati tulina nazino nazo ze tusoma, tulina King James New Version. Ojja kwesanga nti ezimu zirina verses nnyingiko, ezimu nedda.
naye nga woba ngaafu abasoma ebitabo ng'otunulidde yandiba nga teyali nsobi y'abali abawandiika ebitabo okusooka naye nga ezimu ng'oziraba nga it is a computer error. Wenzija njagala kuwikula wano bayibuli nako new version ati mbadde ndikulaga obujulizi nga zo mulimu verses ezitaliimu era abalina new version genda ku Maako essula ey'omwenda verse eyo I think anamuemu teriimu naye ng'ate mweno gyenkute mweri. Kati bw'ogenda mu kitabo kya Matayo essula y'e17 olunyiriri olw'21 teruliimu. Otegera lwo toluliimu. Kati ngaafe otusoma ebitabo oba otwakuguka kati awo ziba tezifaanana. Otegera kubanga woba onoonya okuimprovinga obujulizi awo tosobola kutwala bujulizi obwo enjabuka neeba bweri. Otegera wano tuze kusomesa ggwanga tusomesa amazima agalimu awo biba tebifaanana. Naye ku lw'ensonga eyo ekisinga otuuzaamu amaanyi Yesu ensonga eyo yagyogerako Yokaana mazerero n'asomerako Yokaana nsomerako Yokaana essula ya 2 pereza line ya 31 Yokaana 2:31 anti somerako Yokaana 2:31 yes kanje nonye bana agiraba eyange egamba wete wikulanga tugirina kansomene yange Yokaana abatugoberera Yokaana essula ya 2 ntandikidde ku lwa 3 paka 31 egamba nti waliwo obubonero bungi Yesu bwe yakola naye ng'ate tewawandiikibwa mu kitabo kino. Otegera waliwo obubonero bungi Yesu bwe yakola naye nga tewawandiikibwa mu kitabo kino. Otegera naye ng'ate mulimu versions endala ng'ate zo zaabiwandiika byonna. Olunyiri olugamba ndikumaliriza naye nga ekigambo kitabo kino kwekiri tunulawo mu kitabo kino yino kwata yange osome soma lwa 3 yiyo wenyini wentadde njagagazi yako tegazi yawe werabika olunyiriri terulabika. Ogamba ki ekifu bayibuli oba bayibuli kalinga k'abaana bato. Omanyi twagala tusomese eggwanga ng'abantu batufuna bulungi ku lw'ensonga. Haji nsomerako vaasi eno omusajja ono njagala bwe wano ng'ategeera ekigambo kino bulungi. Yokaana 2 leeta ya 21 Tamazerere tanategeera. Awanemye okutegeera. Professor. Yokaana meka? Yokaana 2:31 Wakisomye dandabyo. Nanti oli takkiriza agambye mbu ekitabo kino tekiriiwo. Nanti oli takisoma olina mu kyofu tumanyi obisomye. Yesu yakola ebyamagero ebirala bingi ng'abayigirizwa be balaba bitaawandiikibwa mu kitabo kino. Ate okyabuuza tabisomako ate nga tusiba tuyisomesa. Ndowooza bwana pulogulaamu kiba kikulaga nti kati mulimu versions endala ezaabiwandiika byonna naye ng'endala bakugambye nti waliwo ebyamagero bingi Yesu bye yakola bye bataawandiika mu kitabo kino. Bayibuli anti ekitabo kino bayibuli eno gyenkuute kubanga eno New King James. Kati endala wamma kyayogerako mu kitabo kya Yokaana so si mu bitabo byonna nti Matayo Mbuluuka eyo tekiriiyo. Kitabo kino ekya Yokaana
enjiri nga bwe yawandiikibwa Yokaana so si ebitabo ebina ebyenjiri nti Mako, Luka ne Matayo. So aleme kukyusa agambe nti Bayibuli kubanga Bayibuli tewali Bayibuli awo. So ngenda mu maaso nga nzinyonyola nti ku lw'ensonga lwaki ate version zino weeziri ng'ate nyingi kubanga Bayibuli yasooka yawandiikibwa mu lulimi olw'Ebbulaniya. Bayibuli yasooka owiina owo mbujja ku bikolwa by'abatume essula ya 26 bikolwa 26:14 kantukewo nsome bikolwa by'abatume abawandiika bikolwa by'abatume mwetuli essula ya 26 line ye 14 hajo tusewo 26:14 yino gamba weti awo navunama awo n'asa omutwe gwe ku ttaka n'abulira eddoboozi eryogera nti gamba mu Lwebbulaniya olulimi olwasabulo nti obulidde ekyo ekigambibwa wakati wo ndowooza obulira. Lwaki Bayibuli esooka oba version yasooka yajjira mu Lwebbulaniya? Kubanga bano abanabi abatume bonna y'olulimi lwe baakozesanga. Era wano eddoboozi ligamba Pawulo nti gamba yogera mu Lwebbulaniya. Ate omutume Pawulo yawandiika ebitabo mu Bayibuli ebitabo 12 bye yawandiika mu Lwebbulaniya. So kati olw'okwagala Bayibuli eno naffe banamawanga abataali Bebbulaniya oba Bannayisirayiri tugitegeere bajja nga version zino bazinyonyola ne bagireeta mu Luzungu bazivunula abalala ne bawandiika mu Ramaika ne baziwandiika omwo. Kati era kati saawa zino wetwogeera ate kati yava mu Luganda kati mu Lugisumweri ne mu Lugweremweri otegeera awo naye kati zino zanyonyolwa wano mu Luganda zo zifaanana naye nga kati ziri endala zirimu okutafaanagana. Kati ng'amaliriza ku nsonga eya Kurani nayo versions mweziri naye nga wankubadde abakugu oba ebitabo bijoogerako nti yo yasobola okusigalira mu lulimi lumu original language Olwarabu yo original yennyini yasigalamu y'Oluwarabu ebitabo ebityo ebitugamba naye nga versions nazo mweziri ate endala tezikwatagana ku lw'ensonga mpaako eno y'Abahamadiya. Eno y'Abahamadiya eno gyenkuute nga bweri wano naye erina ensuula 118 naye yo ate erina aya 666 eno gyenkuute ey'Abahamadiya era yo amazima wenzija ate kikopa kopi gegenda kugolinga olabye kati maliriza bwana programa okumanya nga kituufu yo aya zeeyongerako nyingi. Kati ndi kusoma essula ey'okusatu surati Imulani aya ya 5:6 yino wano Imulani 5:6 aya nzina zibala eya 5:6 wetu wegamba remember the time when Allah said, "Oh Jesus, I will cause you to die." Obulire eno nga weegamba nga wano Allah agamba Isa nti jjukira mu kiseera gwe Isa wengenda okola ki okuleetera okufa. Eno etukakasa nti Isa yafa eno
Yes. Yes. I will cause you to die. No. Ate luzungu tya haji soma. Ava kusoma. Mva kusoma kati ya Uwe Muhammad wa haji yasoma. haji nawe soma. Tuddewo. Eh? Tuddewo. Njagala mudde musomera musomemu. Tuddewo. Oyo musoma tobitegeera. Tuddewo. Soma. Oluzungu olwo olaba. Mulisa bulungi omusomesa Surati Imran aya ya 5:6. Mwene y'Abahamadiya. Remember the time when Allah said, "Oh Jesus, I will cause you to die." Ebegambye etya musomesa buno. Kufa. Kati ate oli awakana ki? I will cause you To die. It is a promise. Abata I will. Ati I'm promising nze kukola ki? Okufa. Kati eri yegamba I will make you sleep. Ya webale. Eno eyabashi eyagundi ya Muhammad Musa jasoma. Yegamba nti sleep ya making okwebaka. Namusitwa n'agenda mu ggulu. Kati okwebaka n'okufa bya. N'okufa bifaanana. Nti yafa. Anti ene gambye die. Ene y'Abahamadiya egamba kufa. Eri y'Abakuraishi egamba kwebaka. Tulabanga zanja. Ate n'ekirala ng'amaliriza eno aya yesembayo. Essula ya 3:3. 3:3 aya 3:3 aya ya 5:6. Mweno muya Muhammad Musa jasoma ebasula ya 3:3 aya ya 5:6. Ate mweno eba 3:3 5:4. Mwene y'Abahamadiya. Ene y'Abahamadiya egamba nti mazima ala ne bamalayika be baasa okusaasira eri nabbi. Ate ya Muhammad Musa jasoma yegamba nti ala ne bamalayika be basabira nabbi. Ziba zifaanana. Kati labane ziri 2:8 Aha. Bakara. Yesebo. Eri ziri 2:8 mu 6. Nazo tezifaanana. So version zizino maliza nga ntegeeza abatubuliriza nti zo ezisinga obungi zoogera ebigambo bye bimu naye nga muli kumwe enjawulo erimu entonotono. Yesebo. Naye nga mu Kuruhani yo enjawulo nene. Wangi papa. Kewagambyeko ntugende ku Google kubuuza aya mmeka ziri mu Kurani y'Abamadiya. Yesebo. Wano bangamba ziri 6 si 6 nga bwe wagambye. No 6 research njirina wano. Kale katutwale ezo. No 6 ye bano gye basoma. Kati ate basoma. Anti angambye tugende ku Google. Okozeko side emu yoke y'Abahamadiya. Anti gyatugambye. Kati gendako ne y'Abagunde Bakuraishi nayo. Ojja kulaba nga tezenkana. Njagadde kujjawo kiri kyagambye nti 6 Bulira nze point ye eri nti enamba ya aya eziri mu Qur'an zino zombi they are not equal. That's the point. Yes. Oba agambye figure nga tekwatagana neyo, but the truth remains the number of ayats in these two Qur'ans they are not equal. Kati katukize wa Sheikh Muhammad Musa. Aya za njawulo mu Qur'an. نعم بالله من الشيطان الرجيم فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله وقال أيضا إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون. amatenda majivuga Allah subhanahu wa ta'ala nate tumwebaza olwakadde kana kalungi katuwadde machaga leero. Nja kwebaza baganda baffe okujja mu studio nebaza nabyo ndooza nga tebabitegeera ne bagezaawo okubeera nti bapalapalanya pozi amusi mwebazeemu akensuso nti akkiriza olwaleero nti bayibuli za njawulo. Ekyo kikulu nnyo era ekyo kiragira ddala nti research gye tubaddemu ebbanga lye bamaze naffe nga tubeera nabo mu njiri ze zigudde abakristaayo abamu obwongo ne bamanya nti mutuufu abamu olusi gye baliko kifu. Abaitu abakkiriza nja kusookera mu Qur'an ekitiibwa. Allah atugamba mu surati al-Bakara aya 7:9 gye nsomye nti okubonaabona n'okuzikira kuli kwabo abawandiika ekitabo n'emikono gyabwe oluvannyuma ne bagamba nti kino kivudde eri Katonda. Allah bw'atugamba. Allah ekitiibwa bamala okubeera nti ayogedde ekigambo ekyo
n'atutegeezera mu Qur'ani era mu ssuula ey'okuna aya 82 essula ya 15 aya ey'omwenda kuba aya naye ngisome mu Luwarabu. Allah agamba nti mazima ffe twassa Qur'ani era nze kennyini nanyini gikuuma. Allah yagissa era nanyini gikuuma agamba nti tolaba kituufu. Qur'ani zino zonna ze basitudde zonna teriiyo eyawukana mu bigambo bya Allah bye yassa, teriimu. Kero nasomya Ahmadiyya oba asomya ekisiya, Qur'ani zonna kuva ku Al-Fatiha paka ku Naasi essula zi 10-14 nono naye akyogeddemu. Moses mbadde nkusaba ompe time oyogedde kafankuna wonna nga teyakukonako era obwedde ososokeeza Muhammad Musa ate nze sinawa kwogera. N'olwekyo ab'ebitiibwa bakkiriza zonna ziri ssula 10-14 era teri akyawukana ku kyo. Oba oletamanyi kisuula simanyi weyabba ekyawukana n'ekyabwe ebbayibuli nga zaawukana mu bitabo ezaffe ssula zi 10-14 ya Ahmadiyya oba yabashiya oba yaffe yabasunni ssula 10-14. Pasita njagala mpa obudde oyogedde eddakiika zibadde 20 nsirise lekaze nkolemu eddakiika ntono nzi kusomesa pasita obadde ki kuba byoleese byolenze ngambye nti osudde omugugu ebitabo naye nga tona byogenda okusoma era nsina pointi wadde gyendabye wadde neemu n'ekyo mbadde nkusaba osirikirire kuba kati obudde. N'olwekyo kyawukanako ne bayibuli ezaabwe nga za njawulo. Ekitabo tulina bayibuli gye bayita Mammon Bible eyambalwa abasajja bambala black ne white. Abazungu omuzungu yalinga munenda kuzuno bayalagawa naye nga batambula muno n'avuka nga babiri abambala white ne black oloza nti baana basomero babayita ba Mammon Bible. Bayibuli yaabwe yabita 50 bakristaayo. Bano yaabwe gye basitudde gye basoma yabita 66 eyitibwa y'abakristaayo abangereza 66. Abakatuliki balina bayibuli za njawulo. Esooka ya bitabo 73, eyokubiri ya bitabo 84, ne wabeera bayibuli erina ebitabo 15. Eyo bayibuli weeri wano. Kati ezo zaawukana ne Qur'ani mu ngeri ya njawulo nnyo kubanga bino bitabo byeyongerako ku bitabo ebirala. Ekyewunyisa ebitabo byonna bwe babimaliriza bigamba mu ssuula yo Revelation okubikula 22:18 nti ntegeeza buli muntu yenna awulira ebigambo by'obunnabu bw'ekitabo kino bw'ayongerako Katonda alyongerako ku by'obonyobonyo, bw'alijjamu Katonda alimuggyako omugabo gwe. Byonna byamaliza ne vaasi eyo. Kati tetumanyi Mammon yakendeeza oba yayongerako, ono y'ekinaana yakendeeza oba yayongerako, kuba bonna vaasi eyo mweri. Kati kubona ani yayongerako ani yakendeeza kuba ebitabo tebyenkana. Ekyo esookera ddala n'ekyo kyafu kya njawulo. Ekyokubiri ono byali okugamba aya oluzaayo gambye nkaaga mukaaga yakopa bukopi byayingira bunyizi mu bwongo naye ntikiriyo yukasisajja okoze yentuufu kubanga aya era abasiraamu baakula nga bamenye bwe ziri nkaaga kumbe waliyo ebyatu ayingiza abasiraamu abatamanyi ennamba ya 666 kati basene bongerako y'omukaaga naye nga actual sense Qur'ani aya tezituuka yeeyo ziri 6:235 ezaffe. Lwaki no zibadde bina mu Qur'ani abavunnuzi bwe baali babalaba na abavunula kuba kati futula abavunula okitegedde so si tetubala Qur'ani kuba Allah bwe yassa aya Qur'ani tiyassa Luganda tiyassa Luzungu bano kibatamanyi yassa Luarabu bismillahir rahmanir rahim alhamdulillah yassa okitegedde kati bano abavunula balaba ekigambo bismillah nga buli kusuula kwekiri naddala ffe z'abasunni kati ne batatawaana nakola repetition number 1 nebeera mu number 1 emu yokka alifati alhamdu mwemu ekigambo bismillah ne bagibala ayemu bakala kuliko bismillah ne batagibala kubanga already emeze okumentioningibwa ne ba-eliminating okubala nti number 1 just only to mention that number 1 kati ye anankani ono ate nkugambye nti Allah teyogera Luganda musajja abadde ki utamanyi kigambo translation na meaning onaddeyo kusoma ono n'olwekyo wekitiibwa tuddayo tugaa nti Ahmadiyya ye lwaki yaneeminga zonna wadde yanga yakolanga repetition yaneeminga zonna buli awalifa alhamdu bismillah n'ateeka nti 1 bismillah n'ateeka nti 1 awo ne
nebyawukana just mu naming essula not sula aya yes kati ye lwakuba nti ateeseeko bisimira buli wamu gyabaze naye aya gyasomye ne mu Qur'ani mweri the Jews plotted to kill Jesus and Allah plotted to aya bagisomye ne muyafu mweri okitegedde kati tewali njawulo nti eno aya teriimu bantu tebaawula nti muno teriimu muno mweri ebyo tebakyawula kati aya zonna ziba mweziri wabula enjawulo yokka nti bano bakozesezza okuneeminga buli wonna awali kigambo bisimila wokka wetwawukanira naye nga bisimila mweri namuno mweri kati muyefu ya ahali sunne ne babanga bwe tebaneeminze nti bisimila number 1 kubanga already mwalifaati ababaze dokolaki okugiriminga kyokka bwe kiti kati kyawukana n'ekitabo mu Bayibuli ez'oluzungu ezina ze tulina good news bajjamu ennyiriri mpitirivu mu King James version yokka ne bw'onookola research ogenda okulaba nga mistakes ze yakola ziri 5,000 yes 50,000 mistakes in the Bible of the King James version eba research bonna bakimanyi simanyi okiraba kati ebayibuli yanjawulo nnyo ku Qur'ani lwaki ekizibu ekyenjawulo kikino mukadde wange akutegeeze teriiyo bayibuli gye baali bawandiise wansi wa myaka 10 kukka wansi bwaba bagina bagireete King James version gye balina yonna yawandikwa mwaka 1611 imagine 1600 yagijjawa yes the version we are talking about information mugijjawa that is my question mugijjawa bwabanga eyasooka okubawandiikira bayibuli yagibawandiikira 1611 kwa research musimu yobweri King James version akkiriza abijjawa the question is ono omusajja omungereza abijjawa that's the question ukiregedde kubanga mo benyini mukkiriza nti Muhammad Asumani gwobadde yogerako sahaba wa nabbi nti yagaa nti tukunganye Qur'ani gwe kenyini okyogedde lwaki togambye nti bayigirizwa ba Yesu ne bagamba banange tukunganye bayibuli okiwuliddeko nti abayigirizwa ba Yesu be bakunganya bayibuli ne bagiwandiika okiwuliddeko ekyo tekiriiyo abawandiika bayibuli buli omu yawandiika bibye nga Yesu tali nawo anti kyekyo version gyetusonga lwaki mulina version nyingi Moses abadde ki version zino okubeera nti mulina nyingi kubanga temulina source we wabijja ku nsonga lwaki new international version are contradicting ne King James version tulina Bishop Bible tulinawo Children's Bible tulinawo simanyi bani Learner's Bible kwegamba buli omu ateekako nga bw'ayagala Learner's Bible tebifaanagana na Bishop's Bible tebifaanagana nedda ezo zonna Bible zisogera ko tusobola kuzikuŋŋaanya wano naye nga kweziri bw'oba ogyagadde ogenda bugenzi wano ojja kusoma Bishop Bible ojja giraba era mwabali ebweru gwe teekamu buteeso ga nti Bishop Bible bagenda gikuleetera ogisome ogende mu Children's Bible olabe nga bifaanana mwebiri wano ebyo bitabo kitegeeza nti byetaaga loole okubisitula Bible zinyingi Bible ziri 222 ze Bible ziri wansi w'enjuba naye nga buli Bible oliaga nti eyange yennungi lwaki Allah agambye okubonaabona n'okuzikira kuli ku bantu abawandiika ekitabo n'emikono gyabwe oluvannyuma ne bagamba nti kino kivudde eri Katonda kanku ekyokulabirako Bible eno gye bakutteyo Oluganda gye tulina lwakuba nti ennaku ze tukyatambula ne Bible y'Oluganda ennyini enkadde egamba mu Yokaana 14:28 Yesu agamba si kyayogera nnyo nate nammwe kubanga kabaka afuga ensajja bakoze ekigambo kabaka ene Bible gye bafulumiza ey'Oluganda empya ogunene bagifulumya 2010 nene bweti naye ya Luganda egamba the same verse si kyayogera nnyo nate nammwe kubanga omubi afuga ensajja biba bifaanagana ene egambye kabaka ene egamba mubi bifaanana ndozo kiraba bano bandeke ensomese era tebagirina era singa omanyi okanya atero nnyo okubeera ne Bayibuli eyo singa era abadde agitudde temwandibadde nga muwogana kubanga by'omwogana tobimanyi nole kye yagamba omubi afuga ensi akola ki ajja okitegedde era olwasooka ogiraba nga sinaba nakikubeera nayo twalanga olunyiriri omusajja agenda okusoma lunyinga n'agaseka eno yange entuufu tuga nti naye eno nga bagikubye 2010 n'agansi eno yentuufu naye ate lwaki tusoma eno yo 1869 yeeno gye tubadde tusoma nti nedda seeka eno yentuufu simanyi okiraba so verses nyingi eziri mu Bayibuli whereby zitafaanagana
era njabadde nja kusaba in advance omulamwa guno manyi bwe nsaba ate abantu balemera wino twagala next time tujje buli omu aleete ennyiriri mu kulaani za njawulo ezitafaanagana tuleete ennyiriri eziri mu zibayibuli ezitafaanagana kuba kati olwale tumaze okujenga muki temulaki kyemulese kati ono kyaleese wekitiibwa ono yasomyeko vaasi mu kitabu Surat Ahzab 33 olunyiriri lwa 56 mazima Allah ne bamalayika basse emikisa ku nabbi naga nti yafega nti basaalira nabbi naye yerabidde nti wenyini muyasomye lwakuba nti abadde ayagala kuyisaawo Abdulrazak Matovu yagamba okusalira kwa Katonda kitegeeza okumwongerako emikisa n'amadaala towakananga omuntu atayiga olidde kubanga mujja kuswala ebitabo tekirina bakimanyi nti weekiri era bulijjo batusiba tubasomesa naye lwakuba nti wano beekalakaasa baagala kola ki kuba balabye tetuleese ebitabo ebyo byonna lwaki temugireese obanga mugamba badde mwekakasa nti tolabaawo kati sebo ekitiibwa eyo Qur'an olwokubiri olujja tugizeewo Qur'an n'olwekyo Katonda asse emikisa ku Nabbi Muhammad n'olwo kyayogedde ne tugenda mu kitabu ky'okufa again to remember when Allah said to Jesus I will cause you to death or to die naga tulabaawo Yesu yafa si bwayagambye kyokka oluzungu alusomye I will cause you to eraga nti Yesu afudde nembaga muddeyo kusoma kati olabye nga mbakutte naga nti kati ne bakyusa statement nti ene egamba die ate eri egamba to sleep kati kale kigambo die nabanga kitegedde nti kujibadde kitegeza future n'olwekyo bw'omujja wano okusoma ekintu soka weetegeeza oluzungu lw'ogenda okusoma kuba ojja kuswala oli musomesa I will cause you to die n'ogamba nti Yesu afudde obeera weeswaza by'owasoma kitegeeza Katonda ya promising agenda kufa naffe obusera kye tukkiriza nti Yesu agenda akoma waafe so Abayudaaya kumutta kuba ayi egambye I will cause I myself God I will cause you to die but not Jews to kill you. Are you understanding this? Not the Jews to kill Jesus. N'olwekyo mwebale kusoma ng'ate temwasoma mwebale nnyo. Ndasomesa n'oluzungu. Basomesa n'oluzungu. Ogwesigika IFM abawuliza abalungi mwebale nnyo mwebale eddala okubanga mwekumidde ku mukutu gwennyini. Program akiida tuba tusunsula bitabo ebyenzikiriza omuntu ategeere wawaali era ategeere lwaki ali awo wennyini. Olunaku lwaleero tubadde tutunuulira lwaki tuyina different versions mu bitabo ebyenzikiriza lwaki tubiina nga byawukana lwaki oluddako tujja kukkaanya ku mulamwa insha Allah taala naye mukkirize tube nga tugenda mu bulango bwa bakama baffe bwe tuvaayo tukomewo n'amasimu insha Allah tofaayo kubanga omu aba ayogera oli nayagala abuuze ne tumuyimiriza kati ebibadde bibasiibwa bagenda bikozesa mu ddakiika 2 ekibuuzo kyo ng'olinda answer naye ddakiika emu neyanza moderator nanja kwebaza professor nibaze ne professor Alhaji Muhammad Musa eita professor nesimanyi buuza ekibuuzo ddakiika yegenda kakati ekibuuzo kyange kisooka njagala kukisimba Sheikh Muhammad Musa agambye nti Bible erimu versions nyingi ng'ate tuyize wano nti version yenjatuza y'ebigambo kati njagala kumubuuzaako ambuulire enjatuza y'ebigambo mu bitabo ebyo zaawukana kuba ku mulundi gwe nasomesa nti abalala basobola okuwandikako 5 abalala ne bawandikako 66 abalala ne bawandikako 77 naye nga bwe weetegereza information eriwo mu bitabo bino bye baawandikako katugambe nti singa tulondamu ebitabo 5 ojja kusanga nga information ekola ki efaanana so simanyi ye okusinziira ku research ye byanjawulo information erimu ekyokubiri agambye Abahamadiya baddiŋŋana be bakola samari ku kigambo bisimira oba ki simanyi naye abakola samari n'abataakola baani abatuufu kwabo bombi tutwale kiriwa ekituufu ekyabahamadiya abakola reputation oba bali abataakola reputation si samare wabula yagambye nti Abahamadiya baabalanga
statement bismillah etandika buli eri ku buli ntandikwa y'essuula bagibalanga so bakola repetition eyo verse. Yes. Aha. Kati batuufu oba bakyamu mu kugibala. Yes. Kakati mbuzeeko Professor Amos agambye nti Bible mulimuko enjawukana mu versions ezo nga tebifaanagana, information erimu tefaanagana. Ampeeko example emu yokka bweti mu version emu ne mu version endala tukakase nti ddala kyayogedde kituufu nga professor waliwo research bye yakola n'asanga Bible nti bw'oba osomye Matayo nti oba Yesu mubikola n'agenda mu ggulu nga abayigirizwa be batunulidde, ate asome mu version endala ngegamba nti awo Yesu n'agenda e Kashmiri n'amalayo emyaka 10 n'alyoka afa. Okay. Shada musatu kafanyoza na kwemu. Pastor Professor. Aiseba. Oyina ekibuuzo kyebabuuzizza ate simanyi gw'olina naawe ky'obuuza. Kale neyanziza omukulu kasooke ngende ku saidi ya Muhammad Musa someseza n'atugamba nti Bible nga Bible atugambye nti mulimu errors 50. Yes. New King James. Yes. Ekyo nange mbwa kiprovinga wano. Mulimu errors 10 emitwalo 5. Yes. Okay. Katate wembuuziza ku Qur'an vampadde nti mulimu errors mu Qur'an mulimu errors 10 mu Qur'an. Okay. Kati nange ekyo ekibuuzo kyange ekisooka atubuulire ku errors zino ziri mu Qur'an. Qur'an ki erimu errors kubanga era we babadde bampa kuzimu errors ezirimu ziri wano mu ssuula eno esembayo ey'E10:18 eyoono erinamu ayas 6 naye eno y'Abahamadiya ziri 7. Azemwezi kyetuvaako kyazeemu. Okyegera Kyetuvaako era kyazeemu. ziri 7. Okyegera Manyi wanakati kamanyi koolese. Kati tuleke omusajja anyonyola. wenzija ku kigambo ono Pastor Mazerere kyambuuziza ekikwatagana ku versions ne difference informations. Ayagaddeyo example. Nja kumuwa kasooke nkusomere Yokaana 5:39 egamba nti Yokaana 5:39 eno gyenkute New King James egamba weti bangi munoonya mu byawandiikibwa nga we mulowooza nti mwe muli obulamu obutaagwawo naye ebyawandiikibwa byonna bitegeeza nze. Okyegedde agambye ebyawandiikibwa byonna bitegeeza nze. Ani agamba? Yesu y'ayogera. Kati mu version endala new version Oli professor mutwale mpola. Professor bawaba teriyo Bible gye bayita new version teriyo. Good news. New version Bible. Linda ko tompa piso ojja kunkwesa mistake. Mu good news. Yes. Onfuna bulungi. Yes. Good news Bible. Yokaana 5:39. Yegamba nti ebyawandiikibwa ebyo byonna byali byogerebwa nga bitegeeza oyo ajja. Enjawulo eba teriiwo. Leeta nsomewo. Enjawulo y'amaanyi. Mpola mpola. Yes. Wali wagambye Ati wali okusoma. Bitegeeza nze. Ese madamu. Oyo aliwo. Aha. Ate endala
Bitegezo yali ajja. Wano Yesu eno gyenkute. Yesu kenyini yayogera agamba nti bangi munoonya mu byawandiikibwa nga mumulowooza nti mwe muli obulamu obutaagwawo. Naye ng'ebyawandiikibwa byonna bitegeeza nze. Eri egamba ebyawandiikibwa byonna byali bitegeeza oyo ajja. Atuwe tusomewo mu King James. Ali kwogera bibye tali kusomawo. King James yeno King James. Mukulu soma King James. Ono ali kumala obudde. Muli mu studio mulina okakasa ebintu bibyo. Bera mu kirasi. Bano se basome ba Bible. Mukulu professor. Kati kwogera bibye tali kusomawo na King James. Kati ate no Bible kijendi kusoma ku simu. Oli kusoma King James. Kati ate ndi kugamba ki eri good news ogambye good news Bible gyobo tusomera mu njirina nayo jirete tusome aleka nkuwe ali kuwakana nnyo the contradiction the next week bamalinda gwe soko programa weda awakanye nnyo kandeete eno nayo Matayo omanyi ndikulaga eno ndikula good news Matayo kati agenze walala watu wande King James alikuongera kankuwe wano ngata nakumaliriza eno bolemereddwa okubikula kasitaalanga gwe noonya ekitabo osome takirina wano ate kati alina okuba nakyo paka kati aleete muhole Bible yino nyirina wano aleete muhole Bible kati bona programa kamalirize gwe kubanye ndi Muhammad Musa wano New James egamba New King James 17 Matayo ali mu King James era esura Matayo 17 olunyiri lwa 2 egamba nti Matayo egamba weti nti singa munaabeera n'okukkiriza okutono nnyo okwenkana akabeke ka Kalidaayi munaalagira luno olusozi luno nti vaawo ne luvaawo. Olwabiri mu lumu ne lugamba nti byonna tebisobola kuyinzika awatali kusaba n'okusiiba. Ate mu good news eno verse eya21 teriiwo. atakiwakanyiza lindako bwana programa n'abali waweerwe ono omukulu moderator okutabeerawo n'okubeera nga contradicting, they are different things. They are the same. Point gye ngambye nti buli omu yasobola okuwandiika byasobola okuwandiika bwe bateriiwo simple. Abebitu abatuliza alhamdulillah rabbil alamin nebaza Qur'ana ilimu ensobi 10 tazirima kujja kwanga bajazireta era njja kusaba yatwaddeke mu muswati nas muswati nas era zeemu kiri kyenyonyodde zisirabye onsobi era zeemu kiri nti aya 7 nina aya 6 azeemu kiri kyenjogedde kiri kya bismillah katete bansobi kubanga olwedde bismillah mu Lwarabu weeri kanenzo omuganda bwe ntateekako number 1 era mbasikozezo kuba olwedde akisoma agati bismillah ne mateeka ga Qur'ani gonna mu kusoma gwetita tajwid tosoma sura okujja kwera osoma bismillah so kitegeeza era weeri abakristaayo kibalina okumanya nti ffe twebaza Allah nti yatuwa original weeri kati bino ebisigadde bino ebyokuvunula bino ffe olusi ebisinga tetubigenderako nnyo yes kubanga abavunula bantu nga ffe ate nga bavunudde mu kyasa kyaffe kino kyenyini kitegedde so olimi ate bagamba translation is a choice of words siwe kiri oli asobola kukozesa kigambo kyabayagadde naye ono junior kyali okutegeeza Moses byatawuliranga nako byatamanyi era mwewunyiza Bible akolamu research ki kuba bino byonna ono byayogera byonna bino byonna tubimanyi nti bwe bifaanana isooka amaze okyanukula zisirabe ekibuuzo ky'omubuuzo ekyamaanyi contradictions zisiraba ziraba gwogambye nti mulimu contradiction yes mu bitabo waliwo ekyataano nobeerawo ekyenkaaga mu omukaaga nobeerawo ekyensanvu musanvu kati bw'okwata ku kino ekyensanvu musanvu ojjako ebitabo 5 ebisooka nabiri ebyataano ebyababamona mulimu contradiction oba same information naye gonna okuganya n'ogamba kansomere wano genda mu kitabo genda osakinga kye bayita home research bible
uliza nkutuma katanto ogenda okola research bagiyita home research bible. It is for Christians, home research bible. Jebiri sebo. King James Bible has 39 books of Old and 27 books of the New Testament. Uliza pastor, uliza. Ebitabu uliza anti ndikuddamu. Omala bisera twagala abagwe n'abatu amasimu naye go omala bisera ola studio yo yokka. Anti uliriza. Anti katuliza information ebayemo banedda. Information ebayemo kubagambye King James Version ayina ebitabu 39 mu Old Testament. Mu New Testament bitabu 27 bye bitabu 6 mu 6 kandi bagamba the Catholic Bible has 73 books. That is true. 73 books. Kati ogamba oti information ya efanana nga bino bitabu bino bitono biri binene. Kyobuuza obo kitegera oba tokitegeera. Totally bate bifanana kuba bino bitabu bingi bino bitabu bitono. My friend. Oh understanding oti ebintu. Katugende masimo. Yubuze bitali yo. Kumukuto ogwesegeka ayo IFM osobola kubanga otegatako. Era nze nsijja kunenya mukulukiza wabula nja kunenya professor. Yagambye nti mu kitabo kino naga nti mu kitabo kino Bible naye nga ate olunyiri lugamba nti ayina obuyinza ku byonna mu kitabo ekyo ekya Yokaana mu bitabo ebirala temuli. Bwe tuvaawo ba Philip essuula emu olunyiri lw'19 okay kyenva okuddamu kakati trust Lord bw'obanga olina ogundi obujja ku muntu yenna ne bw'asomesa toligenda kutegeera byakola ki byasomesa ne kati bano bo balina obujja kuffe Muhammad Musa ne bw'aba asomeseza bya bulimba era bajja kola ki musiima naye balinde ku lunaku olusembayo lwe balitegeera agambye nti afuna ki amaanyi kituufu ajja kufuna amaanyi atutumuke naye ekiseera kirituuka balyejusa. Njagala kubasiibula mwenna abatuwuliriza nti ffe tetuli nze Moses siri wano lwa kwagala kukola linnya naye mbalumirwa saagala ku lunaku luli mukaaba amaziga ng'ate nali mu nsi muno nga nina kyeyinza okubabuulirako. Mweraba abatuliza mwenna mwebali nnyo mwebaddala sina kibuzo ky'amaanyi wabula Uganda ffe atukulidde tololo kwebali kuwuliriza njeerero gyemu ate okola research. Bayibuli baagikyusa nnyo era bw'onoosoma ku musajja amanyiddwa nga Dr. Frank Crane yawandiika n'agamba nti some gospels the lost books in the Bible mulimu the gospel of Mary, the gospel of Jesus, the gospels nyingi. Yawandiika ekitabo kiramba nga gospels zeeyawulira era ekitabo ekyo tekirabika baakiyita the lost books in the Bible. Oyiride so mwebale nnyo. Ekyokubiri ono bw'aleeta okulamusa kwa Pawulo n'aleka kwa Yesu mwanyinaze atuma kiba kyewunyisa omuwadde Yesu ng'agamba nti emirembe gibeere gye muli yaleeta Pawulo. Olwekyo bano bagobezi ba Pawulo baaganda Yesu. Mwebale nnyo tuwuliza tusinkane next week tusinkane naye lokoka Muhammad Musa n'abasiraamu mwena mulokoke.